nga mu parliament today ku tiketi ya NUP ogenda ononya akalulu Masaka bonova yona akalulu ako munzijeko guno omukono waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Yes, let's get serious. Yeewonyesa ebigambo ebyogerwa omukulu Frank Gashumba ng'abyogera ku munnakibiina ki National Unity Platform omukulu ow'ekitiibwa era ow'emmengo muteeketeeke Mathias Mpuuga Nsamba. Buli muntu yeebuuza oba ddala Frank Gashumba abalaka ki kubanga bulijjo bavayo ne bakolokota Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bamunenya nti lwaki yagoba Mpuuga ate olwaliro afuukidde Mpuuga agamba nti yandibadde yeebaza nnyo ne Kyagulanyi Robert Ssentamu agamba nti omuntu alisaana okugulumizibwa ennyo mu ggwanga Uganda ye Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba abaami bano ye yabawa omukisa okufuuka kye bali n'ensi okubategeera era agamba nti Mpuuga waba yeeyita ow'amaanyi okusinga Kyagulanyi agezaalizayininge ku kkaadi ye NUP bategeke akalulu e Masaka baddemu okulonda omubaka wa Nnyendo Mukungwe yajja Mpuuga nga tali ku kkaadi ye NUP musimbeko omuntu omulala bagende mu kalulu bavuganye ono agamba nti tasobola kufuna wadde obululu obuwera 10 kyokka nga akugambye nti bulijjo yavumirira Kyagulanyi Ssentamu nga beebuuza nti omusajja wagoba waaki ng'abadde w'amaanyi mu kibiina olwaleero yeefudde naye naffe kyabala tusobola kukigamba nti kyekino oba kyekiri. Mpuuga bw'oba omanyi oli w'amaanyi resigninga ku tiketi ya NUP kakati balangire by election bodda e Kampala tadda tayinza kudda aw'amaanyi leader w'opposition abadde oli aboyongeddeko kano oli abakoze eki abadde ki sebo Mpuuga abantu ab'omwala tubayite bitiibwa ow'ekitiibwa right honorable your holiness your excellency ebyo nabitiibwa tubimuwe twongereko n'eki ekirala kitiibwa kyekyo kyosigazaayo his eminence Mpuuga resigninga mu parliament today ku tiketi ya NUP ogenda ononya akalulu Masaka bonova yona akalulu ako munzijeko guno omukono waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Yes, let's get serious. Mpuuga yali mubaka for 2 terms siba kiri before ani yamulonda ku bali lop Kyagulanyi ani yamulonza ku commissioner Kyagulanyi yamufudde kyali okati mu bisanja biriwo bera mu parliament ani yali akumanyi ani yakuwa yakunominatinga mugende pola saba mutu sirika ne moza sutegeera yali mu parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bw'abaina had the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and NUP, resign as a NUP MP in parliament. Parliament declaring okulonda okuki okupye Masaka. Akakulonda kateketeko kulonda. Tribe onokomawo. Kubitano yampako mmeka. Ambuli obusawo bwa seminti bwe yasula Villa Maria kubanga bangambye ali mu kuzimba ekizimbe ekinene nnyo. Simanyi. Bangambye otegera ambulire ebyo by'ekidongo. Bwagenda mu saluni n'adayinga enviiri nze ddiyo yatuteko mu saluni nange bansala enviiri. Ebyo byammwe. Yetasala. Tasala. Anti kugamba nange asasule biru yange ku Freddy's. Kyomwaka mulamba Gashumba genda bakole ki? Aberenga bakutereze. Bwabadde leader of opposition ddiyo yampalita y'amafuta babadde agabasiga bamanyi. Ko billion zabadde nga officier atambudde ensi yonna ddiyo yanteeka ku trip titugende tulambule naawe ebyo byammwe abajega si Gashumba guluma mutwe yetika omusalaba nga Yesu ompulira Yesu yetika omusalaba gwe agwetike kuba yazirya bwomu na famire ye ne bagalo friends be period ane mchala we ne famire ye actually kale ne famire ye ompulira ndo nze mu parliament yomo nyina abantu bensobola okulwanirira sola bateeka kumpe wano balinganga babiri oba basatu Mpuuga sisobola ngamulwanira ntya kikafuwe bolumba Bishop Jumba Masaka mvayo omanyi lwaki Bishop Jumba namumanyanga akyali mu Nsonyoli a very humble man olumu namusanga nga atambula ku Uganda House awo nga yambadde enesati ya bulaka ne kakola ne mugamba webale kwambala nga bafaaza nti kesisi enewe gy'okuyoola
$5 asobola kuyola tewali wa KCCA asobola kuyola muntu ayambadde black ne kakola ne singa oyambadde kisatu bino bye muliba kuyola white which bid nalwe wanga nga bishop we Masaka owulira tata waffe yafa ye yajja okumusabira Bishop Jumba simutera omubiri mpuuga kitange bamuziika wampa amabugo it's payback wetika omusalaba gwo ogw'ebitaano by the way nga mwagala okakasa nti mpuuga is nobody mu Masaka njagala Kyagulanyi agende Masaka ne mpuuga agende Masaka mulabye mulyoke mulabe kyekibaawo olyoke olabe ngalabi tuteekewo empaka Kyagulanyi agende Masaka ne mpuuga agende olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolere Masaka asobola okukunganya abantu bangi okumusinga emirundi 10 nsibawo obulibaga nti ye bwongo bwa Masaka bwongo brain nakino kankyogere taba ambuleera na Kyagulanyi Namboozi yali tadda kubaka Namboozi yali tadda emukono Namboozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi yes these are facts